bobale kubanga otulabayo rajyo sizira kubanga otulengera mukwano tuwe mwezi guno gw'abakyala gutambudde bulungi ddala naye omuzira mwezi guno okutambula ng'olya buli mukyala munnanga akasente kwambala ngoye nagera bifo biri expensive nga tolina ttaka simanyi kyoliko mukyala tolina kyoŋŋamba basic CEO wa Infotrust Properties tubenga tukubulira ekiro omukyala obalenga osobola okusevinga ku ssente mpola ofune ettaka eri omukyala owone ejjoogo ojja kusigala ng'okabira mu bukoona oba omusajja akusudde afunye abawala abato nga tolina ogenda kutandika nga tozadde abaana bamala munda ng'ozaalira mwami bikyakola ebyo tekikola amaaso osobola Infotrust Properties yali offer yaweddewo eya Women's Month egenda continuinga mbadde ngenda kikuna end of this month nayo munsaba paka March tugende paka May Mother's Day yes kati abakyala bajje bagula ettaka ate tebaggwamu maanyi tulabye abantu nga bavaayo ne babamalamu amaanyi simanya oba tolina kyapa mu ngalo oba tolina ttaka ebya bulimba bajjajja baffe bakuze tukulidde ku ttaka nga bamama baffe basasula obusuulu nga tubiraba oba ogula ettaka oba olina ekyapa oba nga lulina endagaano kasita ettaka liba lyabwesimbu just no kyolina okuteeka mu nkola ogula ettaka bebeera n'amagezi come and get the information omanye nti kino nekino nekino emba nkikutte mu ngalo tolina kyomama oba olina ekyapa oba tolina kyapa nanyina ettaka so consultation yabwerera Infotrust Properties twiruddawa tuli wano ntinda kusema watarod esimu zaffe zibeerako era nga nazibateerako ekirala bw'oba mama wuli omwagala nnyo funyewo kasente mugulire ettaka bambi omuga nti kamutwala ali emmere ennungi omukyala omwagala nnyo azadde abaana naawe tewakyalbyagamba nze ndi mwavu nyo osobola okugula ettaka kati yetandikakola sente mmeka kitandikwa miliyoni 3 oba olina kashi oba tolina kashi ate nga bagamba nti osobola okusevinga mpolampola paka lwofunira ddala womalayo noba nga osobola okwegulira ettaka mukwano gwange so kwakoza essimu zitawaanye paka zigwako battery ofune ettaka mukyala fune ettaka mukyala ttaka